kubanga omanyi ffe abaludde mu music oba n'ekitone kyaffe kino okuva emabega tetukifunamu, naye bwe tuwulira ku muntu yenna akoona ku copyright kitegeeza nti waliwo essuubi lye tulaga era gye tulaga. Ate era twebaza nnyo pulezidenti waffe Eddy Kenzo kuba nti akyalafuuba n'alabe nti naffe tuyinza okubaako binaba bitusanze binaba tebitusanze binaasanga abaana baffe n'abazzukulu. Boogedde ku kintu ky'abantu abaddamu ennyimba era nga ssaawa zino ate akayimba Shiba ke yaddamu akako aka Saamu wange ssaawa zino kakuba kutubuuza nti gwe okafunamu. Mu biseera ebyo nga mwamanya nti nali mulwadde, ab'omulundi ogwo abaddamu ennyimba ezo saabanenya kubanga buli omu yali anoonya kintu kinzigya wansi. So sigamba nti oba nfunamu oba sifunamu, naye ate mu biseera ebyo banyamba nnyo kubanga na wano be basobola okundeeta ne bantuusa wano ku Federation okusobola okufuna ku buyambi. Embeera yo ssaawa zino ey'obulamu eri etya, ayimiridde etya? Obulamu bwange bugonvu weewaawo naye nasobodde okujja bugonvu. Nina pressure, nina sukaali, kaakati ebyo bye bintigomye ennyo, naye nga mmanyi nti abasawo bakola ng'era bulijjo bakola butaweera. Weewaawo omwaka oguwedde waliwo ekivvulu ekyakolebwa ku Serena era ne batugamba nti ezimu ku nsonga ezikoleddwa kino ekivvulu kujjanjaba. Ekivvulu ekyo for starters wakifunamu ggwe nga ggwe eyali nannyini kivvulu? Ekivvulu tekyali kyange, waaliwo omukyalo omu ekyekitegeka naye ne wajjawo obutategeeragana obwezigoolo obutonotono. Wamanyi ne waba mukyala bwanyumya eby'omuzaaliro olwo aba ayonoonese, kati siyinza kukigenda nnyo wala. Obuzibu ebigambo byatambula bingi ate nga sayidi eri eyogera birala ne tutafuna ate kigambo kyo ku ki ddala ki ekyabaawo ku nsonga eyo. Abamu ne bakuwanda n'ebigambo mu kamwa. Nga bigambo ki? Ne bagamba nti ssente azimwakkaanya tebazifuna. Ate olwo baba bampanze ebigambo mu kamwa. Anti tetwamanya because byali tebivudde mu kamwa ako. Naye ebyo manyi olwo ebintu nze byendekera Katonda niye n'abyanukula. Entalo zange sinze nzirwana, senga nali nzerwanira senga siriiwo, naye ebirala mbirekera Katonda kubanga ye yamanyira lwaki yantonda. Ate era yamanyi lwaki ankumye ebbanga lino nga nkyasobola okulabika ku stage ne performinga n'abantu ne basanyuka. So mbadde saagala nnyo kuyingira nnyo mu bintu biri deep. Nti ne ku lunaku lw'okuyimba lwennyini wali oganye okujja ku stage ng'okyabanja. Ate oluvannyuma najja ku stage. So awo nali njogera n'ani awo. Nali njogera na Katonda nanga nti genda ku stage oyimbe. Weekuba mu mutima. Ninnyimba nga ate baali bawagizi b'abategesi, baali bawagizi bange nasinza balletinga ddawo. Omukyala eyakutegeka yasibwa naye yeekwasa mbu ssente ezimusibya yaziteeka mu kivvulu kyo. Apaana, ekyo nze ndowooza nti si kituufu, naye ekituufu yakimanyi ne Katonda we. Olinayo essuubi erikola show ng'oli azzeemu najja nagamba nakutegeka era wakabanga wakutegeka alina kuleeta ki ku mmeeza? Ekyokuleeta si kyekikulu wabula entegeeragana gye tuba tukoze naye kasita agituukiriza siina buzibu. Oli wiringa okubanga okola ekivvulu ekirala kyonna? Ekibuuzo kyange ekisembayo, abantu bano abaddamu ennyimba zammwe oba olyawo nga tebafunye lukusa, tugenda mu biseera bya copyright, omukulu Eddy Kenzo atukakasizza essaawa yonna yandiyita. Oyinza bba abubaka ki era ani yafuna mu nnyimba zino? Anti oli muteekwa okuba nga mutegeeraganye ne nannyini luyimba mulyoka osobola okuddamu oluyimba lwo. Ekyo vuludde olaba nga nkugamba nti bali ab'emabega abaddamu ennyimba ze babadde mu mbuuza abo sibavunaana kubanga
baali banoonya nze kuva wansi ate era ekyatuukirira sina kye mbavunaana naye okugjaku kati ayagala oluyimba ng'ayagala kuluddamu alina kuntuukirira netutegeeragana naye n'asobola okuluddamu kubanga ebintu bingi nnyo ebibaawo mu ntegeeragana engeri gy'olugendo lukwatamu engeri gy'oluyimbamu byonna tuba tuteekobbikibuliza abaala botemese mu music industry olinamu abaana b'entumbu ezo abali mu music industry okulowooza nno bonaba obuddewo kuba n'atwala legacy yo maaso naye lwakuba tebayise ate eno mu country music bo bayise mu gospel gye batandise okuyita gye nalabye naye eno omanyi music ono wakadonkamu muzibu nnyo endongo yokka okugikakasa ekutwalira omwaka gumu n'ekitundu nolyoka ojjamu ekintu katonda kye yakutondamu kakati woba tolina budde obwo nga kati ennaku zino nga woolaba ensi buli muntu gwolaba obudde bwamuyitako nange neyanziza okumubuuza ebibuuzo ebyamagezi nedda tebamusuddeewo naye nga bwolaba embeera y'ensi kati mubaddemu ebintu ebizoganya music ono bingi kakati tulowooza nti tugenda kutereera munnaffe atukutteko wano Eddie Kenzo era buli kaseera tutematema empenda tulabe nga music eyo yakomawo mu biseera bwe mwayimbira ku ttoopu bwe tugaba bali ku ttoopu gwe yaliko n'ebibiina ebirala eri aliwo nga biri mu kaseera ako buzibu ki omwasiibusanga lwebuta ecopyright kyekyali kizibu kubanga buli kimu gwe olina okwefubako tuvola nti ono yakikoonako wano nze nayanguwa mangu tewali ebintu ebisinga tebindeeta nze naye kasita nalaba nga akomye ku kintu copyright nga gwe mulamu omukulu era tumanyi nti no copyright kwatuwadde assurance nti egenda kuyita etteeka liteekwa okuyita kati ndi musanyufu olw'okuba nina essuubi eryo abaana b'akanyuki bano abafunye mu muziki wamu nga bazimba kadde bwe baba baddizaako ku kasente tebalina ate bazijjawa gyenabalaba nga nabo bambi beeyiiya bweyiiya kakati tebalina bwe bayinza kujja ssente zebayinza tusasula oluyimba osobola otya okulusasula kubanga oluyimbyeko naye ate sayidi emu nabeebazaamu kuba aliwo ebintu byazikirira ddala emabegaawo ate nga oli yajjamu oluyimba kati ngaabaana ab'amasomero ennyimba zange baziwa abaana ne bazizannya ne bampita ne ku sipiikidde zaabwe ndabe ate baagala nze kontenti wange naye ate nze mba nsasula abaana kakati so nga bye baaninsasudde kale buli kimu bambi ebimu abantu tebamanyi bwebitambula naye nga tumanyi nti tujja kgenda tweyongera era okwongereza kwako ak'omukulu ono nti mu ebiseera bye mubidda bwe mwayimbiranga creativity gwe mwateekangamu omulundi guno music abantu gwe bakola tugambe nti lwagoloza lwaki tatuukagana ku mutindo nga mwe mwayimbiranga oba okyayinza okukola oluyimba olwo nga bwe mwalukolanga ne lufuuka lw'amakulu nnyo okusinziira kati nga bwe kiri kati ennaku zino ekikulu ekisinga obubi nti buli muntu amanyi nti amanyi ate bamanya mangu nnyo nti amanyi nga yakafulumya oluusi n'oluyimba olwo muli naawulira nga ye amanyi naye so senga beebuuza ku bantu abo basingako buli kategore ya music nga omuntu alina gwayinza okugenda naga nti kino gundi yasinga kuba tetuyinza kugamba nti ffena twenkana nomanya nti nno ngenda kutandika music bwati naye kambuuze ku musajja gundi oba omukyala gundi kyandibadde kiyamba nnyo music yandibadde agenda nnyo mu maaso ddole w'omwana wange ffe twakajja tukiriyalayizinge kati kye mwali mutegeeza luli mwabikkabikkangako naye kati munnaye bwe twakitegeera neffe kati ffe ennaku zino ekyo bakubawo kikube nga tebabisse nako kati ffe abamu tuli bantu ba literature kakati ate bano olwaleero yalowooza ayinza noga nti kino kale lwaki tebakiyimba naye ng'ate nakiyimba dda
akiraba luvannyuma. Kati ddole w'omwana wali otegeeza Ddole wa mwana ate kati ddole w'omwana naawe kasita ogaa nti ddole wa mwana ate kati nali ntegeeza wange omwana afudde nga tukyagenda mu maaso n'ogamba copyright waliwo abantu abamu bagamba nti no gwe musical basically wamuguza genocide yo nga saagala kgendayo eyo saagala kgendayo naye nga ekituufu omukulu Salimu Ssale taninako mutawaana gwonna era nange simuyinaako mutawaana gwonna naye ebyo bintu byaboogezi. kakati abantu batugamba nti waliwo studio tusuubireyo omwaka guno okubanga otuwaayo ku version ziri abantu ze basinga okumanyiramu. Yes, ekyo abantu bakisuubire. Waliwo ennyimba zenjagala okuddamu nga tezikyatuuka na bulungi na mulembe guno oguliko. Ndi mwetegefu okuziddamu okuzirongoosa ne studio kati studio zikyuse nnyo kuba luli twalina studio emu yali yakasiwuukira nga gye tuwulira nti ate ya mulembe nnyo naye kakati ebintu bigenze waggulu nnyo tekinologi yeeyongedde. naye nga music omupya tetumusuubira kuva gy'oli. N'omupya anti ffe abamu tuli bagagga mu nnyimba. Ani? Kabugo. Abo bana nga bagisese.